Tukwaniriza mu program ENSONGA Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Olyotya kansubire nti oli bulungi gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndine kujja wange ab'engabi be banzaala naye ng'abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo mbalamusako, nammwe abali wabweru wa Uganda kansubire nti bitambula bulungi. High Energy Electricals Limited ate nga bali ne mu fabrication kola nzigi, madirisa, myango, bagala yagala kukyusiza design ya nzigizo, bazimba nyumba nene ya buvunanyizibwa basaamu akajike gulira side na side ka futi 3.4 bakukyusiza ne bakulamu olujjo olw'ensonga futi 8 nawe n'onyumirwa ennyumba enyuma nnyo oluggi n'eddirisa. Ennyumba bagita bateekamu obudirisa butondoddamu kuzimba nnyumba, bayite bajja kwokya amadirisa agegasa bakufitingiremu olabike ng'ennyumba yo eterera. Beba High Energy Electricals ate nga bano banywanyi bali wamu ne mukomyewo omulimu guwedde obuddusi tukyatambula gutambula ndowooza sinako mu wiiki ng'emu gujja kuba guggwa kuba kizibu okiwa ennaku lwamusinyazi gagenda enkuba etonnya ebintu ng'ebyo. Yesebo tutambula nabo balungi nnyo. Kantu kabeeyi kaabwe tekali waggulu, bali mu buweereza. Ndowooza enjogera ennyangu gyenja kugamba. Beba High Energy tubeera nabo, ojja kubasanga ku Nansana Business Center ku luguudo lwa Hoima Road ng'ogenda okutuuka ku poliisi y'e Nansana ewali offices za Njovu awo ku mukono ogwa kkono bw'oba ng'odda ku Hoima Road. Ate bw'oba ng'ova Nansana eri ng'oyingira Kampala guba mukono ogwa ddyo. Bali ku room number C9 badi manyi mwayongedde ku mbulira nnene room number C9 just workshop kati gye twakoze workshop ya naye eri mu Nansana Kabulengwa. Yes, kale soko obuze ku Munnayuganda tweyanza nnyo mwenna abaze batugoberera, abatuwadde obuwagizi bwammwe, abatuwagadde ne muturecommendinga, abatesitize ku birungi bye tukola naddala ku nzigi zaffe. Tweyanziza nnyo olw'obwesigwa bwe muteekamu. Abo bonna n'ababankinga naffe sente zammwe we ziggwayo mu butuufu ne tukola amazima ne tukuwa ekyo ky'oyagala era kye wasasulira ate mu quality ennungi, kuba mulimu oli n'omuteresa ssente okweggyako n'akweggyako bw'ojja n'akola kukola ki kweggyako. Naye bangi basiimye ng'ate batereka ne ssente zaabwe, batereka naffe ne ssente zaabwe ennyingi ezitali ntono, naye sente zaabwe bwe ziggwayo ne tugamba nti kati saawa ya kukola mirimu gyabwe. Tubeeyanziza nnyo mwena olw'obwesigwa, ekyo ekintu si kitono. Si bonna nti babeesiga ate si bonna nti beesigwa. Amannya Lubega Jime nga bulijjo, era nga offices zaffe ziri ku kizimbe Nansana Business Center ku mwaliiro ogwokusatu ku room number C9. Atwagadde yenna asobola otufuna ku YouTube channels zaffe okuli High Energy Electricals ne ya Facebook High Energy Electricals, TikTok High Energy Electricals, YouTube Instagram yonna gye tuli ku Twitter gweteka mbutesi High Energy Electricals ojja kuba otufuna. Era na oba okutufuna ku WhatsApp number zaffe tulina ya 078 88755522 oba 074 083 073 n'osembyayo 5. Kati ne wabawo n'eri endala ey'okusatu eya 070 eyo eri mmanya gange era bangi gye bakozesa okusindika sente. Oli omugamba sindika sente nagamba njagala ennamba ng'eri mmanyago. Omanye essimu zino zennyina mamange yazinkolera era nebaza nnyo ab'emmamba ye yazinsazisiza lwa nsonga nali mu kiseera ekyo siyina ndaga muntu
naye kati olw'okuba nti ze zikola zebamanyi kati kizibu gijjako nakifunamu obuzibu bwe nagendayo ne bantandika okuntambuza ate luli leero luli nekifunamu obuzibu naye nga zezo details zaffe yina naabaera twetaaze. Tutunuulidde ekyolwaliro kasooke nkujjukize Hillview Primary School Matanga mukwano genda owandiise omwana. Hillview Primary School Matanga ssomero liri ku musingi gwa ddiini n'obwakabaka basangibwa Matanga Masaka City ku luguudo luva e Kampala okudda e Masaka nga wakayise Rukaya obeera tunnatuuka mu kibuga Masaka. Genda yowandiise omwana obwana bulabika bulungi obwana bulungi bulabirirwa bulungi ate ng'ebisale bisoboka ne buba ng'oli nkuba kyeyo oyinza ogandize bannaffe kati ag'amasomero ffe bakaddaabo manyi mwenyuma abaana bamawanga g'abuwarabu lino ssomero lyammwe twalayo omwana wo ojja abantu ababadde bakufudde bizinesi omwana yalwadde omwana kino mutwale ku Hillview Primary School Matanga tojja kubanga wejjusa ebibiina birungi endabirira nnungi ngezaako okutunuulira wano abaana basula bulungi obwana bulabirirwa bulungi balina entambula ate nga balina ne day section waliwo ababadde baga nti bannange ffe abamu tuli kumpi n'essomero day section weeri naye ng'etandikira ku P1 paka P4 omwana wadde ava ewaka asasula emitwalo 4 P1 paka P4 ate ng'omwana w'ekisulo P1 paka P5 asasula emitwalo 75 waliwo enteekateeka eyo ate P6 paka P7 ajja kusasula emitwalo 85 P1 paka P5 emitwalo 75 ekisulo ate P6 paka P7 emitwalo 85. Omwana uniform agisanga ku ssomero omwana agisanga ku ssomero ku bwereere omufalisa agusanga ku ssomero ku bwereere ekidomola akisanga ku ssomero ebbaafu ku ssomero masowaani omwana tomutikka bikopo byonna na bijiiko byonna bisanga ku ssomero. N'olwekyo genda ku omufalisa ogwerabidde kyogamba omufalisa ogwengula oba nago gyeguli omufalisa ogusanga ku ssomero. Omwana tumwagaza ekintu kimungajja temugenda tulemaza tumwagaza bitabo bye penize na byangwe masuuka na blanket kubanga tetukiriza zisharinga kati olwo ndi mukyusa ne mutwala ne ku ddala ate nesanga sibitutte ate mba mujjawo mutwala kuguba gukusinze genda obone mwana mutugondeza bulamu totoleta lugoye lwo kakati akana akapale katwalo jja kambalira ku ssomero nedda essomero liyina engoye zaali ezisiibwamu buno bwe bateekamu obufundi kwa buno obwo obufundi eyo si Hillview uniform zonna omwana tomwala uniform set ebeeramu uniform 7 beddu uniform 7 omuli ezigenda okusaba omuli ezisiibwamu sportswear ezisoma esweta bino ate simanya stocks zisasulire nedda simanya omwana musasulire omusipi gw'empale byonna biba ku seeti eyo ku bwereere ku Hillview kuba essimu ya 0752 64 74 22 0752 64 74 n'abamanyi yangu osobola okunkubira ng'olina kyeweebuza ku Hillview yakuba nkulungamya eya 0753 98 56 naye ng'essomero lya Hillview lyeryo lyeryo naawe olituuka kunoona nti waawo omwana wange atuuse watuufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Olwaliro tugenda kutunuulira nsonga eriwa ensonga ya inspection yeeno inspection omuntu okujja naga nti halo bano njogera naba high energy mbadde mbalaba ku lugonviizisha emirimu mugyebale kakati n'ennyumba yange eri jjinja njagala mumbaliremu enaatwala sente meka tonnagiraba awo tomanyina bwefaanana oli nayongereza nako nakugamba nalaba ku lugonvuzi obiimagininga nange mbaliraamu nyina ennyumba yange simanya bisenge naye nga tomanyi kati nno obuzibu obulala obuli mu ekyo oli agenda nakugamba nti nyina ennyumba yange ya bisenge ebyo 3 naye nga bw'otuuka ku kisenge ekisulwamu kirimu ebisenge ebyo kigendagenda mu soketi 3 nnya ate 3 nnya
kirimu ebisenge nga 2 futi simanya musa futi nga 8 8 nga 16 ekyo kyonna kyonna kisenge bwe kiti naye nga gamba mulimu ebisenge ebyo naye nga omwo mulimu simanya walking closet mulimu simanya library birina okuwayalingibwa naye agamba ebisenge ebyo ya bisenge bisatu. Tosobola kubalira muntu byaneetaaga ng'oli ku ssimu. Ebiseera ebisinga bw'oba tombuulidde kikyogenda kukozesa mu nju kimpa obuzibu. Oyinza okuba gwe olina accessories z'oyagala kuba kati bagumbudde omuze bye balaba eri kati neno baagala babiteeke mu nju. N'atagamba nti agenda kuteekawo dishwasher. Kati gwe ayagala obibale naye tagambye nti ngenda teekawo dishwasher simanya ate neetaaga otahitayo omufumbiro simanya ate neetaaga otahitayo kwegamba ne weesanga ng'ebintu bino byetaaga okukola ki okutuuka ku site naye ng'atayagala gw'otambuza amafuta go. Yes, kino ekintu nkirabye nnyo nagana n'olemerako n'omuga sijja kubalira nnyumba oba sijja kubalira mulimu nga situuse ku ground okuwa ekiri exact kuba kati omuntu agenda gamba mbaliramu n'omugamba okuwa rough estimate tugenda kukolera obukadde 3 wiring ne pipe work nagamba nga muli babbeeyi naye ng'agambye nti tebe nga nkugambye nkuwa rough estimate kakati yesebo nomaliza nga nti ennyumba ogambye eri mbalala nyina ogenda n'endabayo nti kale nze bw'onaaba otuusiza ojja kumbuulira ogende nja kubuulira gw'onaasanga oba gw'onoogenda naye ogende obaleebalemu ayagala otta olunaku kuba olwo olunaku lulama tosobola genda mbalala n'okomawo okozesa amafuta embalalawo 3 ogabala era 3 gaggwawo ate n'omuntu nga gwe olina okulya mu kkubo kuba olunaku lulama tugadumalako ng'oli mu kuvuga otudde wamu nga kibumbi olina okufunawo waliwo gwe nagamba yesebo yali alina ennyumba ekabulengwa yesebo alina plan kabulengwa nansana yes alina plan naye plan eri nga kiraga eyagimukubira kuba namubuuza nnyo nti bino byekka byolina nti kiraga eyagimukubira naye bamumalaayo n'atamuwa measurements za bisenge biki nga yamuwa kifaananyi ennyumba bwegenda okutunula naye nga tosobola kumanya nti n'ekisenge yakiwa buwanvu bwe nga gy'alina yokka nemmanya bw'oba bino byokka byolina nga bweyoyita pulaani gye baakuwa kitegeeza tewakola ki yakuweereza sampu n'olowooza oluse ne pulaani teyaggwa kati nemugamba kijja kwetaagisa wadde pulaani eno ogirina nga bw'eri naye kijja kwetaagisa enginiya okutunulira ennyumba eno nga bw'eri ddala ku ttaka etuulawo ddala bwe tuba nga tubala amatoffaali g'omusingi tubala amatoffaali ame kujja kutuuka nga fe tubalidde ku flat naye ng'erimu kano ng'erimu akasozi oba akaserengeta ekabulengwa kyangu nja kuwa ennamba y'essimu ogiwe bayinginiya bagende balabe koze kale ne mugaye kabulengwa moruko ojja gisaamu amafuta ga 10,000 kati lero omulimu omunene ate oluluka kakati ne guno olwedde mulimu gwe ngenda okukola namubuuza nti kabonero yakyakalaga nti ogenda gumba eyasooka okuba bino by'osindikidde naye wamukola ekintu kyekimu nga nze kati ate ozze ewange oyagala kati nkuwa ebyasigalayo ate obisindikira omulala gye bali abakikola mbuuza kiti ng'eyakuba pulaani teyagimalayo yali mulala yes n'akuwa omukolere quotation n'okola quotation tewali quotation ya bwereere eteriiyo n'omukolera quotation n'ogimuwa bw'ogimuwa ayinayo akazimbi ke akatasobola kukola kola quotation naye ng'ate okubizimba kakola ki kabigezaako kati ye n'akwata quotation agenda mu hardware n'agula kimu ku kimu n'abitwala gwe n'obanga wa pulaani yakolera bwereere naawe wa quotation yakoledde bwereere kati okola quotation olowooza nti okolera mulimu bagenda kuwa mulimu ate ng'olumu akusitudde n'okusitula si yenkuba etonnya n'otuuka eyo n'oseerera nno ng'oli ku malusu process ebeera etya katukomewo kati nenyo tutandikirawo
Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende na Mutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Tukwaniriza Oluganda aliyeyo amanya agange nze musawo Aida Nasolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Oluganda aliyeyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo, the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse kubakugu okukukebera, okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Kyemukola kyamaanyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. High energy electricals abakuwera bakafulu mu masannyalaze wabula nga gano ganjuba naga hydro atawe basinga okwegirisa layira abali wane nansana bano Nansana Business Center bali ku simu 07 83 75 52 2. Essimu eyo bw'ogikuba totumira tolamusa gamba nti bebamwe ba high energy electricals bakafulu mu maanyi ga hydro, mu masanyalaze ga hydro n'ag'enjuba bajja kuga nti otuuse ebinaddirira gw'onoomanya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mkyali nawe okyali nange tukyalire banafa ba high energy electricals and metal fabrication. Bano bali mu kwokya byuma okubayalinga amayumba wewali obukugu bwabwe ojja kubasanga Nansana ku Nansana Business Center bali ku mwaliro gwa 3 room cha 9 ojja okubanga obasanga naye nga bajja ne tuwayam ne batulungamya go wina ateekateeka okuzimba oba wazimba ddagala kubayalinga nyumba ne babanga batulungamya bulungi. Nagambye essomero okenda ku Hillview Primary School Matanga gyoba otwala omwana w'essomero lya mulembe nnyo, ebisale bisoboka, omwana alabirirwa bulungi, omwana ayisibwa bulungi, omwana asoma bulungi. Obw'obanga omutudde ku Hillview Primary School Matanga lya Kisulo n'abava ewaka. Abava ewaka bava ku P1 paka P4 vani weziri ezitambuza abaana mu environment ennungi. Omwana abeera mu mbeera yakweyagala ate nga bw'asoma. Ekisulo nakyo kiva ku P1 paka P7 naye ng'okuwandiisa abayizi kuli wakati wa P1 okutuuka ku kibiina eky'omukaaga. Ebisale bisoboka kubeere ng'okola mulimo ki kubanga ttaamu nnamba omwana w'ekisulo P1 paka P5 asasula emitwalo 75 P6 ne P7 omwana w'ekisulo asasula emitwalo 85 zokka. Owadde asasula emitwalo gibeera 40 omwana wa P1 paka P4 kubanga P5 P6 P7 kyo balina kubanga bali mu boarding naye nga bwekityo bwe kiri bisale bisoboka sente zisoboka ddala ate ng'omwana ku ssomero gy'asanga omufaliso ku bwereere omwana ku ssomero gy'asanga uniform set namba ya uniform 7 azisangayo ku bwereere ebidomola bikopo mabaafu biki byonna bisanga ku ssomero n'olwekyo gamba nti genda ku Hillview omwana omuwa omusingi omulungi n'obulamu obweyagaza ng'asomye bulungi. Essimu ya Hillview ya 0752 64 74 22 0752 64 74 22 ye Hillview Primary School Matanga. Lwengo General Hardware bekwate bajja kubanga bakuwa ebizimbisibwa eby'omulembe byotagenda kusangamu nkeka yonna. Balina customer care, balabirira bulungi client baabwe ate nga bakutambuliza ebintu by'oba oguze. Osasula busasuzi mafuta emmotoka weziri n'ekuvugira ng'oguze buguzi mafuta paka ku site wonna oyagala material. Ye Lwengo General Hardware ojja kubasanga Katende ku Masaka Road
bajja kubanga bakulabirira bulungi. Ate waliwo nammwe abagamba nti akasente ekituufu mba mpeza wakakadde ne kagenda mba mpeza wata ne kagenda. Weekwate lwengo gino hardware ogulewo account otereke mpola mpola. Sente za material bwe ziwera ng'ogenda na material ng'ogenda ozimba. Waliwo abatereka n'atuuka makati awo kaddenga busatu. Omuzimu gw'obutazimba era ne gudda. Naga nti kaakati mbadde nfunyemu obuzibu sente bazinzire. Ekituufu ekintu ekyo bakindoopedde naye kiri so challenging. Nti sente ze wawaayo oli olwazimu yamanya ogenda kugula material. Era n'asuubula material sente obutabaawo. Kati gw'otuuse ogamba sente bazinzirize. Nkituufu. Simanyi bwe bakikola naye kiba kisooka kiba kyekintu ky'oba osooka okutulako n'osooka newe. Bw'obanga okimanyi nti sente zino olizikozesa ebirala obanga abafudde banka nti bakuterekera kubanga nze nakolanga nnyo ekintu ekyo mu roofing nga bwe mba nyina ebintu byenjagala mu bungi oba mabaati nzigulawo akawunti nemba nga nteekayo sente zange bwe zaaweranga nzigyayo material gwenjagala naye tosobola kgenda mu roofing obadde wagulawo akawunti yabizimbisibwa nobagamba muzinze sente kiba tekiriyo Uganda wa era kati obanga abafudde agundi banka yo nterekere akaseera kajja kutuuka agamba n'okugamba nti ziriyo nnya mpaako 2 nawe babikola abaana bayoga bw'ate nfunye image se baŋŋambye omwana yalwadde mpaya 5 kati gwawo otandika odduma nga tonnaziteekako otandika odduma ogenze mu bbanga ate gwe basabye okitegeera alo ogenda kwata zonna nenzimuddiza oli yava ku bukadde 3 in fact yatereka okumala omwaka nga mulamba naye omanyi omwaka okuggwako nga talinaako wadde bukadde 3 naye aterekera poloti kiba kigira kinaga naye ng'era n'ekyamuleeta sente zinnenya okuuma ngenda okulaba ayingidde 2 alina gwe yaŋŋamba ng'akuweereza olukalala ono mumpeerezi ono mumpeerezi ono mumpeerezi wesigaddewo olyokozekekwa kati ekyantabula nakola ensobi obwongo nga buliko ebintu bingi sente nnyingi nenziteeka ku ssimu enkyamu ngenda omukubya esimu kwensitadde nampemula ne mugamba esimu ensitadde kusenda ng'olabye bannange nakola loose ate nga ye azaagala of course nakola loose nenkwata sente zonna ezali nemuga nti mpe namba kwembanzisa anti ate mama nemuga nedda mpe namba nenzituuzaako omugamba akatandiko zidisputing nga bw'obadde wezaagala nenzituuzaako nemuga kati oyo mugamba agabanyize omanyi mulimu ebintu olina akufuula nga gwe atalina byakukola kakati ngamba ono mumpere bweziti ono mumpere bweziti waliwo neyampeereza akawunti namba zino zintire ku akawunti nemuga naye ndowooza lugonvu gweyogera naye omulaba ku social media nomumanyi namugeze lugati lugonvu gweyogera naye asula manager ya banka namusanga mu office kati ate gwe osiba olunyiriri nkutereyo emitwalo gy'etaano ku akawunti maama newankubadde balutenda bugonvu nekisukka omanyi abengayo babatendako bugonvu akati njagala ngule poloti mu bbanga lya mwaka nga gumungi tundi mpulira nambuuza onaddamu n'ogingulako kigamba agala situbula takusuubuze ojja ebintu ajja ebintu mu lwengo ensawo za seminti 10 n'aziteeka ewaka agamba n'okugamba akati yali nnyo ali mu enanza ompa mmeka sikyatundira waliwo abaana ababadde bajja naga mwami Lugonvu nafunyemu obuzibu ntundira poloti yageyo gye nagula nsaba ogintundire bakinkoze either bwabadde bugenderevu kati tojja kumanya mulungi na mubi kituufu oli yajja bulungi
Ploti nali yagisasulako na kitundu. Naga sente zinnemye naye gikola ki? Osobola okumfunira agigula. Ne mufuna neighbor we era namuwa sente zezimu. In fact bali babiri. Eyasooka abooluganda bamugamba tosobola kubanga ploti wagigula mu mwaka mulamba ne bakuwa mu sente zezimu oyo yakubye yakwawudde. Ngale waito nabana jimalayo. Yagamba yakwawudde. Nesirika. Era ebigambo n'embi. Kati ploti osobola ogigula n'emala emyaka 3 ne bakuwa ne sente eziri wansi. Akamiro k'okozesa ogitunda. Kwe kudondula ze nagwe ndaga nti yika yitaka nina etaka nembagamba nitunda obukadde 10 nangamba ono obukadde abiri tebunatuuka omukyalo ne mugamba kati nje gitereka paka nga batuusa okumpa obukadde 10 sina pressure naye bwona agenda ogiguza obukadde 10 waiseewo omwaka bajja kuwa nezitawera kubanga yes ate oli ku pressure kati oyo yanangira kumwawula nengandi nenzitamu pause ne bajjanga balajana omulala yatuma brother ne maliriza buli kimu ne senti n'agenda nazo n'asayininga oluli yali aguze n'agenda n'empapula buli kimu waite ebbanga lya mwezi gumu kubanga asooka kuga nti nakyusiza ennamba yange naye nze gundi eri yakyankalanye mbadde n'ebizibu waite ebbanga lya mwezi gumu ng'ate akoma ku nkadde waye ennamba yennyini ng'akomanga nti akapoloti kange kakyali seefu mbadde ndudde okuwuliza olw'okuba nti baba bangi ngenda okukebera mu records nga poloti gye bagamba otunda nange nze sigamangako okutunda poloti yange okiwulidde sigamangako okukola ki kutunda ngenda okukebera essimu z'abooluganda be yaŋŋamba be yansindikira abasayininga ono her behalf ng'essimu tekuli eriko ne mmanya kati guno mupanga ate omunene era guba mupango gwennyini we namanyira nimugamba kanzikirize enfiirwa emirundi 2 sigenda gamba oli nti komyawo poloti wagula mpewo kubanga nze nkibaddemu yes ne mugaka nkwate sente nzikuddisa ze wagula nzikuddiza nga nti kati ogenda kunnyongeramu mmeka mwamirugo nva nti kabaddewo omwaka mbyogera nseka naye yambuuza ogenda kunnyongeramu mmeka kabaddewo omwaka ne mubuuza gwe mmeka z'owulira ezikukakkanya omutima yaŋŋamba ogamba tekeekubisizzaamu yanga manyi ngero omufere yennyini nga nagimuwa ku bukadde 5 nga yajja alaajana nga n'okuzimalayo yasondanga 5-7 kakadde naaweza 5 yansasuza obukadde 10 era n'asayiningira n'enzimuwa kati era kino nkibagamba nti lugonvu bwakera ku makya n'ogula ettaka nga yaliguzizza ne bw'ofuna ebizibu kwata ebiwandiiko by'onoonyagula sasigwe todda wange kubanga nkirabye gwe kennyini oyinza n'okujja n'onsindikira ate abooluganda n'akaliwa mwezi guno guwedde si byamabega bikyali kalenti ngeri yagataliiko nfuufu yakyusa bulungi nalanga nagivaako nafuna ebizibu nekola kino nekola kino nempuliriza abantu betusaasira tebatusaasira abula yanoonya wakufuniramu olwamalanga bigezi nadda naga mbadde ndudde okuwuliza akapoloti kange kakyali seefu nemugamba okukosa ebiseefu tewali akitwala kati olwokuba tomanya ekituufu kuba bangi oba nkebera olabe poloti ki nga poloti eraga yasayiningiddwa nasigazaako ne fotokopi eyabba okutunda namugamba nze sirina gwe nali nkusindikidde era kati gwe nayogerako nayansinga experience benanga nti oli ne bw'omuguza poloti ne bwagamba nti ki tomutundira yes ye yenoonyeza agitunda kuba kati agenda kuba kati n'ekirala ogafuna agigula talowooze nti kati ate gweoyitiddemu oli balowooza you are that cheap oli omulala ye yagamba bwe nti abakwawudde akuwadde ze zimu yakwawudde
tekisoboka ono mulala yankuba straight ku mutwe nenkapeera ennaku zino ndimu wattima abanda bamunda babambasada bange mukimanyi bannawudo bamorini mumanyi abe wange bantu tutuuka nga tusigazza batono kubanga abantu bakambwe gyetuli ogambye tuveeyo eyo naye ojja bisanga be very careful abantu babi nali njogera n'omusumba mukwano gwange Victor uli yamuteresa buteresa sente namulemerako nkuteresa sente zange namubwera famire nga bwe mwononekedde musajja watu wakisa mutawe omwana teyamufuukira ekizibu n'aleeta n'emmotoka ng'erimu abasajja abawambi balina ne kamera naye nga yamukaabira nnyamba onterekere ku ssente zange agenda okutuuka nga mugambye size nakuteresa sole amugamba ebyo ng'ate waliwo n'aba kamera kati kiki ekikulesa kamera abantu babiri gwe kakati challenge oluusi ebaawo nnyo eya ekizimbe kiri gindi weetaaga okukiraba kyokka ono awulira nga amusaba ssente ez'obwerere yes naye ng'ate naawe ogenda teekamu obudde kuba kati olaba mulimu oli ajja n'akugamba nti eddinisa olitunda ssente mmeka oba eddinisa ligwera mu ssente mmeka naye kati ayagala omuwe ssente mmeka nti emitwalo 5 oba emitwalo 45 oba emitwalo 6 naye tannakuwa design kijayagala jukira emitayimbwa gino ne designs zikola byawukana oli naava eri ng'omaze omubulya buli kimu anyway olaba akinkozesa luli naye nga gyokoma okulwa mu system omanya enkwata y'ebintu bwe yambuuza bw'atyo ne mugamba nti eddinisa ligera kumalako ssente bweziti oligyo ligera kumalako bweziti n'alyoka agenda ku social media n'ajjayo design najja n'aginsindika n'agamba njagala eyo design nga ne ssente ampaddeko half ogenda ogitunira nga tejja mu ssente ze yampadde naye mugamba bw'oba tokyusa design eno yongera ku ssente nangamba ebintu byemwogera you don't reflect yes temutuukiriza byemwogera kati so ekyo sikyakikola nti ne inspection era nze nkugambirawo kati nti yesu oyagala kujja ku inspectinga site yo giba emitwalo 10 era nkyogera wano giba emitwalo 10 either gisasula ku office oba nenkuwa ennamba esoma amanya gaye n'okola ki ne bw'aba nga weefo poto mbalala nedda abo tusinziira nnyo ku gundi oyo era kyekimu n'oli yansindika bayitayo ishaka mitoma ng'ayagala kumpa emitwalo 7 nimugamba kakati transport ye kama agenda wa mitwalo 5 kakati olwo amadde ate nkwate mu nsawo zange era bwe bagamba waliwo naye bino omuntu okuinspectinga omulimu gwo tekitegeeza nti ogumuwala yes tekitegeeza asobola okukubalira lyakwedi n'owulira nga gwe toli contented ng'oyagala n'ofuna omulala ate emirundi mingi bagenda okuyita ng'alina babiri be yakatwalako kati ng'ali mukola ate gamba oli n'ataswala nakuswala n'akusindikira n'agamba ate ono yali ansabye zino naye ate ndaba ggonsabye zino ate nono yali ansabye kati kwegamba n'omanya nti kakati ono bantu bana petuba mu lulimi lwaffe luli olw'ekiniga oyaba one night stand akwegamba akute microscope agikutunuzaamu atunuzaako mwoli kwegamba ali awo azanyisa abantu bana firimu ye waliwo n'abakikolera kati ennyumba eno enaamalawo ssente mmeka gimbalire naye ng'ate takuwadde ebipimo totuuse ku ttaka naye ng'ate ayagala ombalire mabulooka ameka simanya mabaati ameka mugambe egituufu embalala ekitone ennyo nga kunyigiriza 20,000 ngamba 20,000 oli omushuma nemubuuza lwaki nemugamba kati bale ekituufu tetugenda kugenda mu global yes machines otandike kunoonya wooziteeka bino biteeke wano manya mwina tambulire mu mmotoka yammwe ebaleeta embalala ebazze naye gwe njagala ombuulire emmotoka okuva e Kampala paka Mbalala evugirawo amafuta ga mmeka
akujuliza kimu basi za rais basi global ya mitwalo 3 naye kale muri ba engineer babiri yes ne architect kyomu be bantu basatu ne bintu bye mugendo kozesa kale be bantu basatu embalala wa mitwalo tubale 3 je mitwalo 9 n'amadda mu mitwalo 18 naye nga oyina kye weerabidde njitali mbalala basi we kuteeka aliyo musharo aliyo musharo no temba boda no ingira rwa benge kyakati ale ne wajjawo nono anyway abantu bakirayant sibafe tuwebaza nnyo naye tebamanyi yakituufu ebiseera ebisinga bw'oba tomanyi buuza era kituufu oleme kwefuula mugezi ate oluusi oyongera okwanika obunafu bw'okituufu bino ebigambo bwizoga nti tukubye nnyo ba clients naye bw'oba ng'obadde oteekateeka okukola ekyo kyetwogeddeko tewali yingini yali sirias ajja kutambula naawe bwe kiri ekyo kikyamu wakati inspection wakulemedde ngenda kubali omulimu gwa kakadde gugono oyinza obutazikayana kezo nga inspection mitwalo 5 mitwalo 10 okubye enduulu fe tugamba nogamba funa akadde ojola b'ekizimbe kyange osooka okitunulira okibale ng'oli ku ground wajjukira mu office wensasula yes kati katukankagambe oli yali abala gundi abala ayagala mukolera BOQ bill of quantity yes yokuzimbisibwa ne mugambe ekituufu ayagala kukolera quotation naye engineer owa BOQ ajja kukyajinga emitwalo 3 nambuuza ateezaaki kola BOQ ndabo bamba w'omulimu nemuganda kati bw'otagutuwa ate yatudde ku computer n'atakola abali ekizimbe ekyo akubye essimu muzaadi we yabuze sementi kati ali kumeka kwe ebibale ebituufu oyo omulowoozezzaako ekituufu bw'oba tonneeteekateeka waliwo ebintu byotajja kuyingira anti kakati anti balinamu kali njagala neetegeke mu maaso bw'oba mwegala weetegeke mu maaso sasulira okwetegeka sasulira quotation obere nayo naye ekyo kyabujega kubanga byakuwadde wano n'agenda otuuka maaso kati bwe buzibu obwo oli ayagala ombalira omulimu mu January olwaleero lwenjogera oli yankosa quotation ey'okugala ennyumba yali January naye omulimu agusindise lwaleero bukolebwe ku ssente ziri eki olumugambye nti ebintu byalinnyamu n'aŋŋamba nti kakati mutandise buyaaye sibula mwebala abalabe baffe mwenna abatugoberera abatwagadde badde mbuliridde naye nyakira nti wange yansindika Kenya gye mbadde gamaanyi ga mwami Lugomvu kyekituufu badde Kenya yensonga aki badde mbuliriddemu tubali tulina emirimu gyatutwalayo kugala nyumba yali arcade naye kati twajima ekizimbe kya arcade si nyumba kizimbe kyali kya arcade ensonga ki tubali tubuliriddemu nga tetuliiwo naye kati twakomyewo tuddemu buto nga bwe twali tutojjere buto tweyanza nnyo mwena abatugoberera abatulindiridde abatu subscribinzeko abatufollowinze abatukomentinzeko abaturecommendinzeko mwena tubeebaza abaterese naffe ssente era tubasaba nammwe mwena abandyagadde okutereka naffe ng'olina omulimu gw'oyagala okukolera genda maaso gwe mbulya bubuulizi nkuwe ID nga bwe muba munsabye then obe ng'otereka akasente bwe kaggwayo tuba tusobola okukolera omulimu gwo ate nga tugukola mu ngeri gye twakusuubiza amannya nga bulijjo Lubega Jime okuviira mu High Energy Electricals nga tuviira ali ku kizimbe Nansana Business Center ku mwaliyo gw'okusatu lumu namba C9 essimu zaffe kuliko eya 074 083 073 nosembyayo 5 oba 07888755522 neri esemberayo ddala mulimu lwe munkubira ng'essimu ziri bize naye nensalawo nti nasasisayo layini ndala eya 070 659 1655 070 659 070 659 1655 eyo erimanya gange Lubega Jime eri abo bonna ababeera baagala okusindika ssente mwebale nnyo
webale nnyo nange sijja kweyongerayo kujjako kujjukiza nti kubanga oli mugonvugonvu oyagala kujjanjabwako keberwa nga ddala kikwatagana ku byuma byekale magezi x-ray ne scan genda ku Wandege ya Imaging Center ojja kubasangawo wakayita ku Africa Pharmacy ku Kidda Mulago wapakindi ngezidde Kamwokya ojja kubanga obalaba ne bwotuuka ku bitaala awo n'obuuza nti njagala kundagirira wali Africa Pharmacy oluba okugivaako bwoti ng'otambula ogenda kulaba ekipande kiri mu langi ya bbulu ne langi emmyufu kuliko Wandege ya Imaging Center gendawo Dr. Omusawo Aida Nasolo ajja kuba kulindiridde okukebera ne scan kwoteeka x-ray ate kasente akatono kambagaliza ebirungi ebyerere essomero lyenkulagirira ye Hillview Primary School Matanga omwana w'ekisulo asasula emitwalo 7,500 mpaka P5 ate nga aba P6 ne P7 basasula emitwalo 45 zokka omwana wadde asasula emitwalo 4 zokka uniform ogisanga ku ssomero ku bwerere omufaliso ku ssomero ku bwerere n'ebikozesebwa ebirala ebisinga obungi ojja kubisanga ku ssomero genda ku Hillview Primary School Matanga bajja kubanga obwoli abakuwa empeereza ey'omulembe abaana balabirwa bulungi basuzibwa bulungi ebintu byonna bw'ogenda ku Hillview biri malidaadi sana kambagalize ekiro ekirungi n'ebirungi ebyerere mbere bulungi mweraba eyo yebadde program Lugonvu's Show Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show genda ke Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza Lugonvu